أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala namatenda majjuva malungi agatalimbo kende bubonna. Allah jalla wa ala alladhi jama'na fi hadha al-makan al-mubarak الذي جمعنا في هذه الخيمة المبارك على طاعته atukunganyiza muwemeze ekitibwa ezifaanaganako bweziti. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah jalla wa ala nanyini kutukunganya mu kifo ekyekitibwa kifaanaganako bwekiti, abeerenga Allah subhanahu wa ta'ala tugatta nombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu janaya y'ekitibwa, bansonga nti Allah tabaraka wa ta'ala akiinako obusobozi. Nizako okusaba Allah subhanahu wa ta'ala asyebyengera n'ennombe ku Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allah yamututumiranga kusaasirira ebitonde byonna. Sirema kwekubiriza nammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala obwennyini bw'okubanga tumutya. fatilka wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin, kyekiraamo ky'owekitiibwa Allah jalla wa ala kuba tukulembera n'abagenda osembayo nga fenna Allah subhanahu wa ta'ala kyatulamira. musaba Allah subhanahu wa ta'ala kituwe obwennyini bw'okubanga tumutya tuli ba mukisa. barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. tuli ba mukisa okubanga tuli mu kifo kino nga wamajtama'una huna, tetukunganye mu kifo kino kwogera ku biki bifa mu ggwanga abadan, wabula kujjukira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nakwejjukanya ku mateeka g'owekitiibwa Allah azza wa jal ag'ekitiibwa. وبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوام ولد قسن وكبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم انتي ومولي وواتوف نويبني يايو إبادة النجولة بيرا متبنكف انتو جاكين دو كبوانو ngowekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiseeko empeera ate wa min al-a'zam nga n'ekisinga Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiye ku nkomerero ya darusa eno. kyenkakasa obulungi nti tuli beetaavu nnyo okubanga Allah azza wa jalla atusonyiwa. nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo baanaasonyiwa ebitusobako ebinene n'ebitono ku nkomerero ya darusa eno. kyakubiri, embeera nga bwefaanagana tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agituwemu obulungi. ekyengera ekiri awo waggulu tusaba owekitiibwa Allah akifuula ekyengera gye tuli. bwe kibanga Allah azza wa jal okyongera yakiteeka ewalala kyekirungi, tumusaba Allah kyaba atugerera. awamu n'okubanga nti enkuba baraka Allah azza wa jal agisizaamu baraka. nabwekityo barakallahu fikum tetujevuma enkuba etusaziza mu dars. enkuba bweba etonya
tuze sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam obujja ombaka bwatuyigiriza osabe Allah mugambe Allahumma sayyiban nafi'a oba Allahumma sayyiban hani'a bwekibanga ekisinga obulungi kusaba Allah jongere agitonyese walala oba ajiwugule Allah tabaraka ta'ala agitonyese mu bitundu ebirala bwekibanga kyekirungi kyetabawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير في اللحظات المعدودة مدتشيك زنفير الدواء سبب اجتبع الله عز وجل أمبوك توسا بينندو كجوكيزاكو ببرنغا بيتغيركك أتي سبب اجتبع الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على ميزان حسناتنا أبتكك ميزان زفزمر ومتوف أول ما نبدأ باتتنبا كتاندika oba kuyingira fi lubbil mawdu' mu kinyusi kya darusi yaffe kyenjagala okujjukizaako mbajjukiza nti akhlisu niyatakum eniya tuzitereze eniya zaffe tuzitereze tukimanye nti kyetuliko wano tukifunamu empeera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwekibanga tusobola okukifunamu empeera mu maaso ga Allah azza wa jal kisobokera ddala okubanga osobola okutuula wano n'ogenda okuvaawo nga Allah tabaraka wa ta'ala takuwandiiseeko yadde n'empeera olw'enniya okitegedde nabwe kitomanya ekyengera ky'olina essaawa zino okubanga Allah azza wa jal akugabiridde n'obeera mu kubanga otudde webajjukiriza ebigambo bye wallahi ni'ma azima ekyengera kinene ab'ebitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ensonga ze ngenda okujjukizaako ziri bbiri ng'ensonga esooka ey'okubiri eri wansi wa kyengenda okusooka okujjukizaako oba eri wansi w'ensonga esooka mukadde waffe eyasoose okwanjula yalaze obwetaavu n'obukulu bwa aqiida obukulu bw'enzikiriza enzikiriza as-sahiha entuufu lwaki tugamba nti al-aqidatu as-sahiha enzikiriza entuufu lwansonga nti hunaka aqaidu az-za'iga waliwo enzikiriza az-za'iga al-batila envundu weziri nga awamu n'okubanga enzikiriza ezitali ntuufu enfu weziri wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tusiimira kuwangalira ku nzikiriza nga ntuufu agenda otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga yayina enzikiriza nga ntuufu agenda kuba nga yeesiimye al-aqidatu as-sahiha oba kullama natahaddathu an al-aqidati as-sahiha betuba nga tuli bakwogera ku nzikiriza ntuufu al-maqsuudu biha ekiba kigenderwamu hiya aslu diini al-islam gwe musingi oba kyekikolo ekyeddiini ey'obusiraamu wa asaasu al-milla omusingi gw'enkola entuufu oba emisingi kyetuba tugenda okwogerako lwansonga nti mwana wattu fa inna al-aqwala wal a'mal kubanga ofulumya wal a'mal nakyo nakyo teekeddwa okukola innama tasihhu kyakubanga kituufu oba kijja kubeera kituufu wa tuqbal inda rabbil bariyya Allah tabaraka wa ta'ala akikkirize idha sadarat an aqidati as-sahiha kasitenzikirizayo ebeera nga ntuufu singa enzikirizayo ebeera nga si ntuufu tuli wamu enzikirizayo kasitebeera nga nfu
إذا كانت عقيدتك غير صحيحة enzikiriza yokaseberanga nfu mwana wattu kyonna kyonayogera oba kyogenda okukola wakitibwa Allah tabaraka wa taala agenda kukisazaamu wakitibwa Allah tabaraka wa taala agenda kukigoba wakitibwa Allah subhanahu wa taala takiinaako bwetaavu lwansonga nti okikoledde ku nzikiriza etali ntuufu kati oteekeddwa kusooka kutereeza nzikirizayo lwaki wakitibwa Allah tabaraka wa taala yagamba ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وموت ينا أتكرز الله تبارك وتعالى وموت ينا aberanga tayina nzikiriza ntuufu eri Allah tabaraka wa taala oba muwekitibwa Allah subhanahu wa taala faqad habita amaluhu wakitibwa Allah byonna byakola omuddo oyo Allah azza wa jalla bisazaamu wa huwa fi l-akhira min al-khasirin kunkomerera agenda kubanga ali mwabo abafaafaganiddwa enzikirizayo eteekeddwa kubeera nga ntuufu nga nayo bwe busiraamu buteekeddwa okubanga bw'oliko bw'obyo owekitibwa Allah tabaraka wa taala bwe yakusiimira n'abujjuza. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wakitibwa Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu Zumar ولقد أوحي إليك محمد twakussaako obubaka wa ila alladhina min qablik tebusookeddeku ggwe si gwasoose okubanga ossibwako obubaka okuva eri owekitibwa Allah tabaraka wa taala. Oluvannyuma owekitibwa Allah subhanahu wa taala yamugamba la in ashrakta Muhammad wongattako la yahbatanna amaluk ngenda kusazaamu byonna byokola ngenda kusazaamu byonna byokoze. Wakitibwa Allah asazaamu byambaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ebyomuddo yali asinga. Allah mugambye la in ashrakta Muhammad wongattirako la yahbatanna amaluk ngenda kusazaamu emirimu gyo wala takunanna min al-khasirin mwana wattu okomekkerere ng'olimu abo abali mu kufaafaaganirwa. Omuntu ateekeddwa okubanga enzikiriza ye ntuufu eri Allah tabaraka wa taala. Obusiraamu bwo bwoteekeddwa okubanga bw'owangaaliramu buteekeddwa okubanga bwebo. Mu busiraamu tetubeeramu naaganaaga nti obeera mu busiraamu olwaleero enkya n'obeera mu birala abadan. ashaddu nnaasi adhaaba yawmi alqiyama dhul wajhayn, abantu abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okusinga okubonereza be bakirumira mpuyi bbiri. Leero obeera mu busiraamu obeera ku nzikiriza entuufu oluddako n'obeera ku nzikiriza Allah tabaraka wa ta'ala gy'atakwetaaga. waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu, omuntu yeefunirayo enkola etali ya busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala siwa kugikiriza. Agenda kubanga wangalidde ku mbeera efaanaganako bw'ekyo mwana waffe wa Allah tagenda sangayo kalungi. Ya jamaata alkhair, Allah fi al-aqida, enzikiriza kyekisooka nga tonnaba kutunuulira birala. Tojja kujja mu maaso ga Allah enzikiriza nga yali nfu ne woliba weebikkirira kikaaya nga fa anti mutanaqaba, ng'oyinza n'okuba ng'otaddeko niqab naye ng'enzikiriza nfu. Enzikiriza kwe kuzimbirwa byonna yensibuko ya buli kyonna ky'oyinza okulowooza ekiyitibwa okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ky'olaba okusinza bwe kunnyonnyolwa nti ismun jami'un, linnya erikuŋŋaanya likulli ma yuhibbuhu Allahu
ويرضاه بلكن كنا الله كايقلا إرانغا كسيما من الأقوال والأعمال أي الأفعال مبيغامبو نبي كوروا كينزو كوبانغا تشيو لفوبا تشيكوس kyosinza nakyo Allah tabaraka wa taala nebyo byonna okusinza Allah okwenjawulo furu' matabi gateekeddwa okubanga gayina oba gazimbirwa ku kituufu omusingi kasagubanga mufu nga nayo yenzikiriza nga byokola byonna okusinza Allah bizimbidde ku nzikiriza etali ntuufu wallahi thumma wa billah wa tallah togenda kubifunamu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Takhayyal kifumiitirize mu biseera ebitera okubeera ebyabaddu nga beesimbawo abakafu batera okujja ne bayamba mathalan kati masjidi yaffe neetaavu kubanga tennaggwa twetaaga seminti okuba pulasita twetaaga omusenyu naye omukafiri asobola okuba nga anoonya akalulu kiwulidde namanya wali abasiraamu abajja okuba nga beetaavu najja wano nagamba nsaba kusisinkanako ku basiraamu neetaaga akalulu k'abasiraamu taban nagamba muzikiti guno ngenda kubawo obusawo bwa seminti ekibuuzo kigamba kyakoze kituufu oba nedda nziremu kyakoze kituufu oba nedda mu kutegeera kwaffe wangi kyakoze kirungi si kituufu kyakoze kirungi naye kwakikoledde kunzikiriza kwakikoledde nfu bwe tugamba kituufu kibategeeza n'enzikiriza ntuufu kubanga ekintu kisobola okuba nga kirungi naye nga si kituufu ate ekintu bwe kibeera nga kituufu kiba kirungi shay'un automatiki mukategedde wangi ekintu bwe kibeera nga kituufu kiba kirungi automatically si ekintu kisobola okuba nga kirungi naye nga si kiri kati kyabakoze kiba kirungi era singa kikoze abadde mukkiriza eri Allah tabaraka wa taala tugamba kituufu tetugamba kirungi kubanga Allah gamba nti man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun okategeddako yenna akola akalimu nga katuufu musajja oba mukyala naye nga akakoze wa huwa mu'min nga yoyo falanuhyiyannahu hayatan tayyibah tulibakuma obulamu obwakaserengeto kati olw'okuba enzikiriza kwakikoledde nfu takifunamu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala شوفوا لما الله سبحانه وتعالى قام سورة التوبة أو سورة براء الله عز وجل يقام أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان تلو منتو الزيمبا ومزيمبو قوي mazimoyo yenna azimba omuzimbo gwe ng'aguzimbira ala taqwa kukutya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu kunzikiriza nga ntuufu khair ala taqwa min Allah wa ridwanin khair kusimisa Allah tabarak wa ta'ala oyo yasinga amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam azimbi omuzimbo gwe ng'aguzimbira kunzikiriza ntuufu yasinga obulungi yagenda okufunamu maaso g'owekitiibwa Allah obutafaanaganako ng'azimbye omuzimbo gwe ng'aguzimbira ku ndeberebwe ku njegoyego ssaawa yonna gugenda kubanga gugwa amakulu teguba munywevu kyova wa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayagala okunyweza aqida bino byazikiriza tebirimu insha Allah azza wa jalla bw'anaaba yagadde tujja kujja obuwangwa mu mitima gyaffe kubanga ebyobuwangwa ddiini abantu bye baagala ennyo
abakanira ebyobuganda nga newo musala ajula okuyiika obwakabaka bweyogera kabaka omwane gumudda mu nnyindo kabaka waffe mwamu w'amannya ag'ekimpatira bene nantawetwa netoyinga emuweta ebyo byonna nzikiriza tezinnaba kutereera ضدان لا يجتمعان ebintu bibiri tebisobola kukwatagana toyinza kuteekamu kiri kyennyume kyanzikiriza ntuufu mu mutima gwo n'enzikiriza byonna ne bituula mu mutima gumu abadan oteekeddwa okuba nga olondako ekimu ku bibiri imma okusalawo obeere ku nzikiriza nga ntuufu oba okusalawo osigale ng'oli muganda nnyo شوفوا الله سبحانه وتعالى يقام من سورة إبراهيم يقام ضرب الله مثلا كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا ترى هو يشتبه الله سبحانه وتعالى وأكوبيش فانا نتيجي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ekigambo nga kirungi ay kalimatul aqida ekigambo kyenzikiriza ekigambo kyokwawula Allah tabaraka wa taala ekigambo ky'obusiramu ekigambo kya la ilaha illa Allah laysat mujarrad kalima tuqalu bil lisan faqat asita kwogera mbogezi tuli basiramu siwe bityo nti biwedde asilamu natwasiramuka nga rubbama as'alukum singa mbuuzizza abantu oba nembuuza tiddala lwaki oli musiraamu tuyinza okufuna ansi ez'enjawulo awamu n'okuba nga twandibadde tulina ansi emu kale si kyenjagala ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة tolaba engeri Allah subhanahu wa ta'ala gyakubamu ekifaananyi ekyekigambo ekirungi ekigambo kyenzikiriza ekigambo kyokwawula Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo kyenzikiriza entuufu kifaanaganako ka shajaratin tayyiba kifaanaganako ng'omuti omulungi kama qala almufassirun nga bavunuzi balaga nti omuti omulungi Allah gwe yali ategeezaamu gwe muti omutende asluha thabitun ensibuko yaago eba nywevu omuti omutende guba munywevu teriyo kijja nekigunyeenyanyeenya ne gusigala nga guli awo enzikiriza gugisudde abadan nawe bw'oteekeddwa okubeera buli mbeera ejja egusisinkanawo embeera negusisinkanawo nga gusigadde mu nywevu teriyo mbeera eyinza kugwenganga ne gusigala ntuufu ntawanisi nawe bw'oteekeddwa okubeera asluha thabitun omusingi guba mu nywevu wa faruha fi ssamaa amatabi nga masonjole amakulu byonna byogenda okukola ng'obikolera ku nzikiriza nga nywevu ogenda bifunamu obulungi maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wallahi thumma wa billahi wa tallah enzikiriza bw'enaabeera nga nfu ne bw'onaasaala nga sugidde ojula kugirya ne bw'onaasaala nga sugidde ojula kugirya ewa Allah tofunamu kam minan nas omeka mu bantu ngenzikiriza nfu abo bangi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun abasinga obungi muffe tukkiriza Allah naye ngenzikiriza nfu tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naye ngeno tuyina ebyaffe abantu basaala jamaa basaala naye ng'ebiri wansi w'ebitanda Allahumma ebiri wansi w'ebitanda mu mayumba g'abantu Allahul musta'an obutanga buli mu miryango weebuuza kye butangira buli mu miryango abalina ebibbo wansi w'ebitanda bannaalongo abali wano ne bassaalongo mulimu obulira bw'abaana gwani nze nnaalongo kyabbeeyo kubanga oli nnaalongo bw'onaazaala abasatu bagenda kuyitaani tewaliyo bazaala basatu webali naye nzikiriza
webali wano nga wallahi enzikiriza nfu saba Allah azza wa jalla tulongose enzikiriza ng'omukyala akimanyi bamulamira senga we yamugamba tulina we tugenza okulyawo nga bamuyita senga restaurant eriko senga sheikh wange nala ndesi senga wange bagwa omuyita senga ne senga wange mumanyi na senga yagamba omukyala tafumba yekka ngero obufumbo obutambuliza ku aqida eyo kunzikize fanagana kube omukyala tafumba yekka omwami wamuteeka akasirisi mbi wansi w'obuliri oyagala abeerawo omulabirako awo omutwe agunyenyanga konkome tegutagala gira bukkiriza bwati takyayogera buli kyoyogera ekikyo kyekituufu bwotyo enzikiriza gy'oyina kyonna kyogenda okukola kasita okizimbira ku nzikiriza nga nfu ewa Allah omenyekera bwereere tofunamu wallahi bameka mu bantu nga bizinesi zaabwe zitambulidde ku bushiriku miti girimu mwaleti zaffe Allahumma siriba ziri mbaano yinayiriza ennene osangayo omusajja osangayo abamu saba Allah tulongoose omukyala mannyo gagubye ali musharamu twafuwa ayina emindi ya midumu 6 buli kiro omusanga ali eyo mabega w'ennyumba akoomoota kiki mbuuza kiki ekikutuusizaawo nze sifumba na mujja wange fumba naki nzikiriza nfu enzikiriza kasita zibanga nfu mitawaana giba mingi ne bwe tunaasaala ne bonaagenda e Makka buli mwaka gye bali osisiranga buli mabega wa nnyumba naye nga bagamba oyo haji buli mwaka agenda e Makka yafuulawo kyankwazi Kampala tavaayo buli mwaka agenda Bukwiri Kampala nga ne Makka bwe yafuulawo nene bonaagenda wallahi ebyo byonna ne bonaabikola furu' matabi gwe tekikwewuunyisangako oba toddangako nayo kyebuuza lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yadiŋŋana aqida yasomesa basahaba aqida kunyweza nzikiriza mu mitima tekitawanya olwaleero enzikiriza zaffe nfu kasita tunaatereza enzikiriza bino byonna bye tulimu Allah azza wa jalla agenda bitutereereza bino byonna bye tulimu eggwanga lyaffe nga bwe lifaanagana wallahi illa atamassuk bilaqida okujjako nga twenywezezza ku nzikiriza as-sahiha nga ntu bwe tunaddayo ne tutereeza enzikiriza Allah azza wa jalla agenda tulongoosereza naye ebbanga lyetunaamala nga enzikiriza zaffe bwezityo bwe zifaanagana ziri awo yegeyege twajja enzikiriza entuufu mu Allah tabaraka wa taala tugatta ku Allah azza wa jal ma lam yunazzil bina sultana byatatuwangako buyinza byatatukkiriza Allah subhanahu wa taala kwe tuzimbira emirimu gyaffe mifu illa man rahima Allah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala gwasaasidde kyangu nnyo okubanga weeraba nti oli musiraamu naye wa Allah nga toli musiraamu ekyo laysa ala Allahi biazizin ewa Allah si kinene era wano ntwala omukisa okugamba weebali Allah azza wa jal bagenda okukwata ateeke mu kyoto ng'amannya bayinanga ge tuyina waliyadu billah saba Allah aleme tuteeka mu abo enzikiriza zaali nfu bwe lwe twogera ku aqida ku nzikiriza kigambo ekigaziwa naye oteekeddwa okulongoosa enzikirizayo mu Allah tabaraka wa taala oteekeddwa okulongoosa enzikiriza eri Allah subhanahu wa taala kyova olaba
situkubirizibwa ebbanga lyonna agenda otuuka mu maaso ga Allah ng'enzikiriza yali ntuufu ne waliba yagwa mu birala essuubi lye ery'okuyingira ejjana weeriri bw'aba enzikiriza yalina ntuufu naye yalina enzikiriza nga nfu min khasa'is aqidati ahli sunnati wal jamaa mu ebyo ebimu ku bikolo ku misingi ejaba ahli sunnati wal jamaa la nukaffiru ahadan tetukavuwaza muntu yenna naye ku kyenzikiriza bwe tukakasa nti nfu wallahi tewaliwo byakuttira ku liiso tewali byakukwatibwa ku liiso tewali bya mudahana kusiga kazigo bw'ofiira ku mbeera ng'enzikiriza gy'ofiiriddeko nfu kukaabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga byo byogenda osisinkana binene buli bwe twogera ku nzikiriza bino wammanga biteeke mu magezi go obudde tetubuyina kunnyonnyola nti ma ma'na al islam obusiraamu bwe buliwa oba abaffe la ilaha illa Allah gye twayogera kubanga gwe olwaleero oyinza okubanga oli wano fanahnu la nu'rafu bilmal ya jama'at alkhair la nu'rafu bilmal wala biljamal wala biljah au bisultan tetumanyibwa lwakubanga nti nno oyina ensimbi abadan tomanyibwa lwakubanga oyina obuyinza oyina obusobozi obulagira لا نعرف بذلك تمانيبوا الويشو بل تعرف بما تحمل في قلبك ومانيبوا الويشو شو ينام شفوبا شو جويتي السي إشاء لا إله إلا الله جويتي السي أعظم كلمة يتيقام بيتي سينغو بنيني akitegedde n'akirongoosa obuwangazi bwa Allah azza wa jal bwamuwangazizza ku duniya n'akisisinkanirako Allah agenda kwesima wallahi agenda kwesima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala awangadde mu busiraamu bwe nga bwatyo gamba obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe tolina buzibu obusiraamu bwakusanga n'ebibyo tolina buzibu bonabanga embeera gy'osisinkaniddeko Allah tabaraka wa ta'ala emiggo gikulinze Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukulumirirwa siggwasoose noyina kutereeza nzikiriza tobola buli wetwogera ku nzikiriza bino wammanga olina obiteeka nnyo mu magezi go isooka kutegeera maana la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah gyebaŋŋamba etegeeza ki batugambye tuleeze enzikiriza batugambye okutereeza enzikiriza n'okunyweza enzikiriza entuufu nti yeya la ilaha illa Allah yeddiini y'obusiraamu entuufu Allah azza wa jalla gyatwetaaga okuwangaliramu n'okweyagaliramu ne bw'obanga ovudde mu ddina y'owekitiibwa Allah nga toyinaamu yadde n'akayumba ak'obwennannyini noba togivuzeemu kamatuka naye ng'enzikiriza ntuufu ewa Allah gw'ogenda okubanga gwasinga kumanya maanaha ebyokumanya amakulu gayo tebimala kubanga singa byali bimala mbaka beyagambanga qulu la ilaha illa Allah tuflihu baali bawarabu yakibagambanga mu luwarabu nga nayo naye banagamba nti gamba la ilaha illa Allah kiyinza obutakuyamba naye okutegeera olutegeera olutuufu ate ng'okitegeeza yanjawulo okutegeera olutegeera olutuufu ate ng'okitegeeza amakulu g'ekigambo ekyo maanaha amakulu g'ekigambo kya la ilaha illa Allah nti la ma'budu bihaqqin siwa Allah teri asinzibwa butuufu bwakusinzibwa okujja ku Allah lwaki bwe tugamba kubanga bingi ebisinzibwa bitali Allah tabaraka wa ta'ala bingi abantu be basinza nga babitwala okuba nga bituufu naye nga babisinza mu bukyamu
waliwo abagenze mu kkanisa olwaleero abaseveniside kubanga basaba lwamukaaga, waliwo abavuunamira, waliwo abasaba akabumbe ka Biikira Maaliya, kabumbe aka Biikira Maaliya nga ke basaba bakatwala okubanga katuufu, ng'era bw'oba okasabye n'okayitiramu ojja kufuna bye weetaaga. Waliwo abasaba Yesu bamutwala okubanga ye Allah. Numuza Yesu ati Yesu ani amuzaala? Katonda. Ku Yesu ne Katonda ani aliwo akulira munne? Obwongo ne bumuweereza Yesu. Gwatwala okubanga ye Allah nga naye abitegeera bw'atyo ku bikukujju ebbanga lyonna tayawula Yesu Katonda. Waliwo akkiririza mu bajjajja we bali, kkiriza mu bajjajja munayetereza ebyekika, bajjajja banyiivu, onotereza ebyekika nga alina okusamirira balubaale. Kati abo nabo we bali, waliwo abasinza entaana n'ebirala n'ebirala n'ebirala, naye byonna bisinzibwa so nga bisinzibwa mu mbeera etali ntuufu. Asinzibwa mu butuufu y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oteekeddwa okumanya amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah nti la ma'buda bihaqqin illallah, tewali ateekeddwa kusinzibwa okujjako Allah, tewali asinzibwa mu butuufu, teri asinzibwa mu mazima okujjako Allah. Amakulu be basinze ebitali Allah tebabisinza mu mazima oba mu butuufu. ذلك بأن الله هو الحق نبوشت الله يوم مزمة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ببسينزي بتالي الله سبحانه وتعالى ببسينزن بتوف ببسينزن بشام okumanya makulu g'ekigambo kya la ilaha illallah kikulu gategeere mu lulimiro. Wallahi olwayo tetukyalina hujja, tetukyalina kitusonyiyisa mu maaso ga Allah. Ebitabo weebiri ebitulungamye eryenzikiriza entuufu. Kati gwe boneegeziwaza nolowooza ewa Allah togenda kuwona jamaa. Bw'omala okutegeera amakulu g'ekigambo kya la ilaha illallah tabaraka wa ta'ala, oteekeddwa okumanya empagi za la ilaha illallah ziri bbiri, nti olina kujjawo na kunywezaawo. Ojjawo nti ebisinzibwa byonna ebitali Allah bifu. Onywezaawo ki Allah, jjawo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, nywezaawo Allah yekka. Obujulizi buyitirivu. Kunywezaawo Allah tabaraka wa ta'ala, kulabawo Allah tabaraka wa ta'ala. Ekisinga okubanga kyannaku bingi Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba oba byatulagira ne byatugaana, naye Allah azza wa jalla tetumulabawo. Allah azza wa jalla tugaana netukola, n'atulagira netugaana. Temusinza bitali Allah, tujja kusinza. Temuvuunamira kitali Allah subhanahu wa ta'ala, netuvuunamira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Olina kujjawo bitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'onywezaawo Allah subhanahu wa ta'ala. N'omanya nti la ilaha illallah erina obukwakkulizo munaana bonna ng'olina kubukolerako nga tolondobyemu. Olw'okufunda ebiseera tetuyinza kubuyitamu bonna, naye ebyo ojja kubitegeera. Twala obuvunaanyizibwa, tuli ba mukisa nti baatuleetedde ebitabo ebiyinza okutuyambako mu kutereeza enzikiriza zaffe. Weebiri bashekhe babireese, werekereza okigule, oddeyo mu budde bw'otandika okusoma mpola mpola, kubanga enzikiriza yo kyekisinga obukulu. Shekha aisizaawo akalamu. Ekitabo weekiri ekyogera ku la ilaha illallah
nga kitabun mustaqil ala dhalik kitabo kyeyawulidde ku nzikiriza kwogera ku la ilaha illa Allah obukulu bwayo katukifune tukiyitemu lwaki ya jamaat alkhair Allah fil aqida enzikiriza yesinga bona alongoose enzikiriza wallahi ogenda kusinza Allah tabaraka wa taala ng'oli mutebenkevu enzikiriza yo ekiginyweza bintu bibiri kutegeera Allah tabaraka wa taala biyassa mu Qur'an na kutegeera mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutegeera mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubanga yenna nnyini kusomesa nzikiriza ntuufu ne basahaba kati idhan barakallahu fikum enzikiriza tuzitereeze totunuulira birala enzikirizayo kyonna kibagamba nti kyonoona enzikiriza kireke toleeta malala toleeta magezi go diinu na diinu tibaa obusiramu bwaffe bwakugoberera si kugunjaawo na kutandikawo ffe betulaba tinakino nakyo kisaana okuba eddiini abadan enzikiriza yaffe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagitulaga dda nombaka Muhammadin sallallahu sallam gituteekedde okubanga tutambulizaako obuwangaazi bwaffe barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan ensonga y'enzikiriza kangikomyawo nsuubira nti mu bumpimpi ofunye ku kikwatagana ku nzikiriza entuufu lwe yandibadde bw'omala okutegeera enzikiriza entuufu tuli wamu bye bagenda okukugamba ebikwatagana ku nzikiriza ezitali ntuufu bijja kuyingiramu mangu sooka otegeera enzikiriza entuufu bye banagamba ku nzikiriza ezitali ntuufu ku nzikiriza enfu bijja kubanga bikwanguyira naye bijja kumenya nnyo nga tonnaba kutegeera nzikirizayo ntuufu ng'ate bakugambye enzikiriza enkyamu yeeno neeno biyinza okukubuzaabuza oba okufaanagana nga kyoyinza olowooza nti kyoliko wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan ekyokubiri kyenja osembyayo nakyo mu ddakiika zange ezensigazaayo biaunillah wa bitawfiqihi wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وشبع الله سبحانه وتعالى مؤاية الله عز وجل يتلقى obubi n'akabenje akali mu riba Allah azza wa jal yatulaga ebintu bibiri mu aya yatulaga Allah ayina kye yatukkiriza ne kye yatugaana wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza obusuubuzi kye bayita al-bay' muzungu kye bayita trade tuli wamu Allah azza wa jal yatukkiriza obusuubuzi naye otya okugulangana oba okutunda wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amateeka kwe tulina okubanga tutambulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye natuwa lwaki nti al islamu shamil obusiramu bwaffe bubuna embeera zaffe zonna bubuna okusinza Allah tabaraka wa ta'ala embeera zaffe zonna ziteekeddwa kubanga kusinza Allah okuwangaala kwaffe ketuwangaala n'abantu kuba kusinza Allah tabaraka wa ta'ala okukolagana kwaffe ketukolagana n'abantu kubeera kusinza Allah subhanahu wa ta'ala era oteekeddwa okubanga ebyo byonna obitambuza nga obitambuliza ku mbeera ey'obusiraamu
lwaki nti bona bitambiriza ku mbeera ey'obusiraamu ogenda bifunamu empeera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. okugulaŋŋana oba okutunda tekusookedde kuffe. omubaka sallallahu alayhi wa sallam qudwatu hadhihi al-umma ekyokulabirako ekya umma eno yali musuubuzi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yali musuubuzi. era mwana wattu ojja ssanga nga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu suratul Furqan nga baddu atunyumiza ku mbeera agamba waqaalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. omubaka sallallahu alayhi wa sallam innahu bashar, yali mutonde, yali alya sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa yamshi fil aswaq, ngagenda ne mu butale. ekyali kimututteyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu butale sikola da'wa yokka, sikola da'wa yokka, wabula n'embeera ey'ebyobusuubuzi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. naye omuntu ateekeddwa kubanga amanya obusiraamu mu kutunda n'okugulaŋŋana. kiki kyenteekeddwa okubanga ntunda oba nsuubula oba okusuubuza? abaffe kirimu ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yanzikiriza, newankubadde ahalla Allahu al-bay'a, Allah yanzikiriza, Allah yanzikiriza ng'ekyo kiina kubanga Allah tukkiriza obusuubuzi. naye abaffe ekyo kyodiiringiramu kyoyagala okugjamu ensimbi ddala kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakukkiriza oba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. lwaki? nti bonaayingirira okusinza okw'ekika ekyo al-bay' okutunda oba okugula nga tekiri ku nnuŋŋanya ey'obusiraamu, ogenda kifunamu misango mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. bingi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yatukkiriza ne bye yatugaana mu mbeera eyo. omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugaana, naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, omubaka yatugaana okutunda embwa oba okuzijjamu, okuzirunda, okuzitunda ozifunemu ensimbi. okitegedde? omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugaana. naye waliwo abantu abaziinanga bizinesi, baziinanga bizinesi embwa nga bazitunda. oli n'agula embwa naye nga tagiguze nti agenda giyigisa. sijja kwogera ku saidi ku byakuyiga, naye ng'oli bizinesi atunda mbwa oba atunda kapa. wa min al-a'zam, waliwo abasiraamu be bakubiriza mu by'obulimi nti embizzi muzirunde kubanga zo tezitwala bbanga ddene okugimuka. nga mu mbeera y'ebyobulimi babakubiriza ekyo, mbizzi muzitunde. barakallahu fikum. sibagambe nti Allah bateremu omukisa mu mbizzi. Sheikh agambye ne big pig tuli wamu. kakati ebifaanaganako weebityo omubaka sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal-mayta wal-khinzir. Allah azza wa jalla nombaka bagaana okutunda omuntu okutunda omwenge. tewaliwo mbasiraamu nga mu firiji zaffe mweguli mulimu buwalajo buli mu buveera dduukayo obukwekeeyo ewala olina bw'obuguza botali basiraamu. ayadhan billah. omubaka yatugaana okugutunda bw'obanga omubaka sallam atugaana okugulagirira n'okutuula we guli. oli ku kibaga olw'okuba omukaafu yakuyise ku meeza kwe bakutuusizza ku guli okwo, nawe otebenkedde nnyo mu nkofiira yo era ogitereeza olabanga ali kabejja toli.
ombaka sallama yatugana okutunda ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugana okutunda ebifudde yatugana bijjamu ensimbi okubiryamu ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugana okutunda embizzi bigipigo ombaka sallama yatugana zitunda Allah azza wa jalla mwenkanye embizzi ezaala nnyo Allah natugana newankubadde olaba ezaala nnyo ejja kufunisa nnyo Allah nagaana alunda embuzi ezaalayo 2 or 3 bukumala kamu 2 bwe bukuze khalas okitegedde Allah yagaana nombaka sallallahu alaihi wasallam yagaana sallallahu alaihi wasallam okuzitunda ombaka sallama yagaana okutunda ebifaanaganako webityo sigala otunda ebibumbo b'ebifaananyi okubifunamu ssente kusobola naye okusobola okufaanaganako bwe kutyo obusiraamu bwakutugaana shekhi nkole ntya embeera nga mbi gumiikiriza waman yattaqi llah yaj'al lahu makhraja atya Allah amuterawo obufulumiro shekhi abaana tebasome koze ntya gumiikiriza Allah ajja kukugabirira kola nonya amakuba amalala agatali ago Allah azza wa jalla geyagana bombaka sallallahu alaihi wasallam harrama الربا Allah azza wa jalla yatugana الربا efis interest ezo يعني الربوية البنوك إذا تونجلا مو بانك obo busako microfinance zoni zetufunezo embeera ezo ezirimu riba ombaka sallam yazigana ogenze microfinance usimanya weolayo nokkiriza ddala olwokubagamba ogenze microfinance olangiridde ku Allah tabaraka wa taala olutalo Sheikh embeera ogiraba tukole tutya abaana tebasome gwasose kubanga kibayita riba lughatan az-ziyada enyongeza amma fi ash-shar' matika g'obusiramu az-ziyadatu fi ashya'i makhsusa enyongeza ebeera mu bintu ebyeyawulidde njagala ennyanya naye okugulako ennyanya olina okunyongeza munaye kataasa nkatunda 15 abo tanyongezako sikugulaako olina omusiri gulu tusimba ezizo bakongezi muntu n'omushaddada n'omunyenze bwe watonyongeza sikugulaako lekayo genda ogule ku balala bakongeza n'osanga omuddo akaanira ennyongeza lwatuyagala nnyo ennyongeza okongeza kitali kikyo riba twagala nnyo ebyobwereere byotataddemu maanyigo waharrama riba Allah yagaana tewaliwo wogenda giwonera kale embeera ennange man taraka shay'an lillah awadahu Allah bihi khayra omuntu walika ekintu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla agenda kuwamu bulungi Allah azza wa jalla yatugaana nekino kyengenda okukomekereza nakyo bwabanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aganye ekintu kiba kitegeeza n'ebigendo kivaamu Allah subhanahu wa ta'ala abiganye amakulu ensimbi ezigenda ova mu kintu ekyo Allah kyafudde haramu tezirina makulu tezisobola kusiramuka oli ayinza okugamba sheekhe waliwo omuddu badde tannasiramuka alina embizi ze kati embizi ze ezo sheekhe bwazitunda ensimbi zino najja nazo mu busiraamu tezisiramuse ensimbi omuntu abadde alina embizi ze tannasiramuka akola atya bwe busubuzi bwabaddemu takimanyi embizi ze akola atya sheekhe kasiramu salabe nga obusiraamu alina kusiramuka tumugamba embizi ze agende eyo mu nsika azite
kubanga ne wanazijjamu sente azisaddaaki. Allah agamba wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun, temujjanga mu bivundu nti mwe mwagala okuwa eri Allah tabaraka wa taala, kubanga inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah mulungi takkiriza okujjako nga kirungi. Kasibeere ng'oyagala na kuziwasaamu ng'okimanyi nti amakubo g'obadde ozijjamu makyamu, tesobola kusiramuka, tozikolamu ibaada yonna. Okumanya Sheikh yayogera ekigambo ekyewunyisa nti omuntu kebeere ng'enfuna ye ensimbi abadde azifuna mu makubo makyamu, n'akitegeera nti amakubo g'abadde mwazifuna kitegego Allah azza wa jalla gayagala. Tuli wamu? Bwaba nga kyetaagisa okuzisaddaaka taziwa bantu, la aziteeka mu kintu ekiyinza okugasa society yonna, hata nga kukola kubo mbeere fanaganako bwekyo, oba nga kuzimba borehole. Ate Sheikh yagamba ne waba azimbye borehole omwezi ensimbi eza haramu era atafunamu mpeera mu maaso ga Allah. Sheikh Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, kati oteekedde okumanya wawujja nga weewo Allah azza wa jal wakwetaaga. Barakallahu fikum, tusobole tukole business nga tuzikolera mu bintu Allah azza wa jal bye yakkiriza, twewale okubanga tudiringira mu bintu Allah azza wa jalla bye yagaana. Ne bwe embeera efaanagana etya, gumiikiriza akhi alkarim. Tobaayo omuntu yenna ajja n'akugamba nti daruri kusinzira ku mbeera, wabanga akalimu koofunye kukola mu kkolero lya mwenge fabiha wa ni'ma, osobola okugira ng'obeera eyo, kubanga ate era bona tolina kalimu ate n'otuula ewaka munnange. Abadan omukkiriza wateekedde okubanga almaksab wajja wewa Allah subhanahu wa ta'ala wamwetaaga. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu kulla alkhair. Saba Allah azza wa jalla atugase n'ebyo ebitono ebitusobyeko, nsaba Allah azza wa jalla bitusonyiwe, byetutuusiza tumusaba Allah biteeka ku minzaani zaffe. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okulongoosa mu buwangazi butusigazaayo, atugate n'abo abalongoosa lubeerere lwaffe, atuyingiza ejjananga tatubonereza yadde okutubala, nsonga nti Allah subhanahu wa ta'ala kinako obusobozi. Nsaba Allah atufuule balungi ebbanga lyonna, atufuule balungi mu baana baffe n'abaana baffe abatulongoosereze, atufuule balungi eri bakyala baffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule balungi eri bakyala baffe, batemumiinisa sajja temuli balungi eri bakyala bammwe, kirabeka mubakuba emiggo, ate ne bakyala baffe bafuule balungi. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atufuule bamukisa ebbanga lyonna, etubanga tumusabye musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu baamukulwa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.